platform ku radio ne ku TV. Abantu bano baweereddwa ebyambalo byonna ebibadde biwambibwa mu ofiisi za Nuupu. Babibawadde. Era Museveni yabakakasizza agenda bawa billions 7. 7 billions. Billions ke kawumbi. Bagenda bawa obuwumbi 7. Obuwumbi buno bwaki? Bagenda kuggulawo offices mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lyonna, mu bitundu ebyenjawulo. Bagenda era okuva n'olwaleero ebyambalo bya Nuupu, ebyambalo ebimyufu tebigenda kuddamu kukwasa baana. Kubanga ekyo tukikubye Museveni ne tukimujja mu mutwe. Tukimubye ne tukimujja mu mutwe. Tebagenda kuddamu kukwata abaana byambalo ebyo mbunno by'amagye. Wabula ebyambalo ebyo bigenda kwambalwa abaguunizi, including ababadde mu jaati, nga batagetinga His Excellency Kyagulanyi w'abeera ng'ayogera, Oweekitiibwa Secretary General Lewis Rubongoya, Oweekitiibwa Waiswa Mufumbiro, Oweekitiibwa Ssenyonyi n'abatukulembera bonna, nga bw'aba ayogera oba ku mukolo gwonna oba ku kintu kyonna oba mu meeting wonna abantu nga bambadde obukofiira oba ebyambalo nga bazza ebigambo twakoowa mwatulyamu olukwe genda twakukoowa gwe mulimu omukulu oguleese ekyo ekibiina. Ebivubuka ebyabadde mu jaati bigenda kwambala ebyambalo ebimyufu ebyo. Kyova olaba baleetedde eddala ebyambalo bya Nuupu byennyini. One, ng'ojja okukola effujjo ku bakulembeze baffe, bagenda kukolanga effujjo ku bantu. His Excellency nga bw'atambula nga abadde ayisaawo eggaali, kubanga eggaali ye bw'aba ayingira Lwera, eggaali eba eri Kyengera, eba eva okuva mu Lwera paka Kyengera. Kati batandika okulya ebintu by'abantu ku kkubo, bakuba abantu basanga akakadde bakasambe nga bambadde red, bakwata akakadde bakasambe konna bagambe nti abaana ba Nuupu basambye amakadde, basobole okubanga bavumisa NUP ku muntu wa wansi. Muwulidde ebigambo bye mbagambe olwaleero ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna 2025. Yensonga lwaki bayambalidde eddala bya Nuupu, logo byonna, enkola byonna, omubala byonna, baagala okubeera nga baŋoola abakulembeze baffe, ate bagenda kuba bakola effujjo ku bannansi kisobole okuvumisa Nuupu ne His Excellency Kyagulanyi. Era kati okwambala ekyambalo kya Nuupu tekigenda kuddamu kukwasa mwana. Ekyo kye basazeewo. Bagenda bawa platform ku radio n'ama TV buli we bayita. Ndowooza tubikutte bulungi. NUP mwegendereze ba radio presenter abagenda obegattako ne ba artist abatabadde baffe. Ku ddakiika 2 tutandisa amasimu, ku ddakiika 2 tujja kuba tugenda mu program nga bwe yina okubeera. Hani ono abadde anteeze. Hello. Sebo ine dakiika 2. Amina sebo. Amina sebo. Kakati nange kantukire ku nsonga 16 mu Gwokuna kisiro lwe Masaka. Lwe Masaka. Kakati andi twagala solution. Kakati eggaali zino ezikoleddwa mu Masaka, buli mukulembeze yenna owa NUP alina okuba nga alina ekitundu kyavaamu constituency gyavaamu mu Masaka. Ezo eggaali ezijja okuba nga ziri mu Masaka, ziri mu kitundu ekyo, ffenna tugenda ku kooti kw'olwo olunaku kujjayo baana baffe. Bwe baba tebabajja eyo tetuvaawo ku kooti.
na buli mukulembeze yenna owa NUP teri kirala oyo yenna omukulembeze anaabanga tazze ku 16 ku kkooti okujjayo abaana baffe eyo abaalidde mu bantu bonna abaalidde mu President Kyagulanyi olukwe kubanga kati ekintu kino kibalinga abakirekera Secretary General yagende no azeno alabya abakyala alabya 16 kugwokuna mu kooti na gali zaffe ekyokubiri ekyogambye tuyiseewo okwo ogwo ogusajja gwada mu kkungu baagala gukozesa nga diversion ey'okugyawo porogulamu eyo kakati Adamu Kungu nagobera ogusajja ogwo ku luli President Kyagulanyi bwe yali ayogera ku lumbe lwa Mr. Update yali ali kubuulira abantu akantu kano ne bakatemayo ne bakateekamu nti no President Kyagulanyi yagambye Mr. Update yali yerabisa akola ebintu baalina ayagala bamulabe ne batemayo akantu ako ne kasabbuuni ne bakateeka ku radio ogwo gwada mu kkungu naye gwada mu kkungu leero gwayiseewo twagala ku profilinga Adamu Kungu muguleete giguli embizi gye guyendera gyatuula nga amaze avudde ku mulimo bakyala be baalina yasula ekyalo gyavaako bakoddimeebe bonna baganda be tuprofilinge gwada mu kungu gwayiseewo toyinza kumanyirira President n'omusa ku kintundu mbu wawangula Buganda ne Busoga ng'ate yawangula Uganda yonna kati bakozesa ogwo gwada mu kungu mu profiling abali mu comment section ogusajja ogwo mu guteekeyo fenna tutegeere nsajja do baba bali gukozesa nga diversion tukube ku mutete twagala kumanya 14 Masaka mwebale nnyo kale sebo 16 si 14 16 ono omusajja ng'obusungu abadde nabungi omusajja obusungu abujje wabanna ali ku line wabula temukuba direct Hello Sebo nkulamasiza nange sebo webale emirimu gy'otuusa ku bannayuganda n'ensi yonna okutwaliza wamu amina sebo naye nze nkuwuliriza ebbanga ddene ng'ozoyogera ne bannayuganda awamu naffe naye neebuuza abakulembeze ba NUP ne balida bonna bakuwulira oba tebakuwulira mwaka oguwedde endoza gwali twali mu mwezi nga bwe gutyera n'ogamba bannanga ab'MP mwenna muve mu Parliament ne bagaaniramu kakati ne kuno kyekimu kye tukola tuli mu kukunga abantu bali mu kukunga abantu nga 16 bagende mu Masaka tubere nga tujjayo abaana baffe nga bakikire ojeno n'abalala bonna ne 18 abatubulako emyaka gikuniikiriza ena ekibuuzo eri abakulembeze bakuwulira baba bakuwulira bagondera ogamba batugondera nga ffe abakulembeze abantu abawansi okubanga batuwuliriza kale bayinza okubanga bakuwulira naye batuwuliriza ffe bye twagala oba bakole bye baagala babanga bakole bye baagala batuwe enjawulo yaabwe ne gavumenti eriko babanga bakole bye twagala bakuwulira bulungi era batuwulira bawulira obulumifu bwe tuyitamu ku nsonga eyo ekyo kiringa kibuuzo gye bali nze ndowooza mu bataaginge naddala lwopo waffe bandi bonna basekuta geno bonna n'abalala bonna n'abakulembeze okutandika ku bakansala tubabuuza ekibuuzo batuwulira bye butwogera oba mwogera bya kisiru oba twogera bya kisiru birimu ku magezi bwebanga birimu ku magezi babitwala nga kintu kikulu nnyo. Ekibuuzo ekirala Gaddafi yakireewo n'abali 18 ne baddamulira bonna abakulembeze bano bagala tugamba nti abantu bano bayekera babanga baganya okuwulira baba baganya okutuwuliriza kitegeeza baba bakonfamize nti Gaddafi kituufu muyekera akireewo muyekera nabali 18 bonna bayekera ensonga kye bakoze eki babaleseeyo babanga bakakasa nti abataba tebalina musango bateekwa okuyimuka. In fact omusango omukulu gwandibadde okubakulembeza abo ne bemupi bonna kubanga bano abaana be bawagira ne balyoka bakwatibwa. Ekyo nkimaliriza. Ensonga ey'okubiri ejja eri Bishop Asimwe Wire gwe mwennyini atudde awo taata. Ensonga 16 nkulu nnyo naye nkujjukiza amabega
era twali tujja mukulembeza ku kisaawe ne tukunga abantu bajje entebe banokunga abantu okujja entebe ebyaliwo saagala kubiddamu ebimanyi bulungi olwokuba nti waliwo okunguka okunene ewa waliwo amawuli n'ebirala byonna naye abantu bangi balemesebwa okujja ku kisaawe olw'ensonga nti twali twetegesa ekintu ekyo nga weekiri ne bakiyiziyiza mu bufunze kati nzira ku 16 twagala abantu bakadde kamu okubanga bagenda e Masaka ekibuuzo banagendayo banaba tebagenzeeyo banabanga bagenzeeyo akireewo ne jeno banajja abakola omulamuzi ayinza okwanga agenze kukyalako wa mukyala we bwenikuba bwenebe etonye ery'omulamuzi okakasa nti abantu banajja manya abase banaleetebwa ku Masaka mu kooti olw'embeera ye neebeerawo kati bwe tufuna pulaani B senga baba tebabaleese ekibuuzo ekirala ye atasobodde genda Masaka ng'ali Jjinja oba Iganga oba Busi oba Ggulu eyo nayo tebasobola kubeerayo omuliro ogwakane tumanya nti Uganda yonna ekwatiddwa nti ekiri e Masaka tukiteeke Ggulu kale akakadde kabeere e Masaka naye tuli obukadde 49 Ejjinja abeerewo akakadde Kawempe wabeerewo akakadde Ejjinja Iganga wabeerewo akakadde n'ebitundu ebirala byonna bibeere nga wabeerewo obukadde 2 kati obukadde 2 bugende nga bugenda buli mu kibuga akakadde kagende e Masaka bwe banaaba tebalese bantu aba basibe kyekiddako mukama wange ekikijja gy'oli naye nga nkulamusizza era nkusabira weebale kubanga weewaayo ku lw'eggwanga lyaffe mukama kutuweera omukisa. Amiina sawa. Okusooka byonna okuddamu oyo omwami Abaganda bagamba buli omu waali walabira enjuba n'omwezi tuyina bye tulaba oba oyina by'olaba n'abakulembeze baffe bayina bye balaba ne bye babala ne bye bayitamu so tusobola okuleeta solution tusobola okuleeta kye tulowooza ku mmeeza ne tuleeta ebirowoozo naye okudisaidinga n'ekyo bo balondamu ekiba kisinga obukulu ekiba kisobola okukola mu kiseera ekyo. One, politics owaffe gwe tuzannya si gwe bazannya balina international politics jjukira batunuuliddwa amawanga ebweru w'eggwanga biki amasimu ge balina ba connections ze balina ebintu bye batambulira mu kati bingi tusobola okuleeta alternative oba ekiteeso kyaffe ne tukituusa ku mmeeza kubanga batuwulira kuba ate senga babadde nga tebatuwulira bali badde nga NRM oba bali abaasooka naye ebintu bye bakola biraga nti nno batuwulira era batugoberera era batwala bye twogera naye bwe wabaawo byolaba bye batayimplementinze maybe baba balina ekisingako then ebisigadde tujja biwa wayiswa mu ffumbiro ya Job biddamu kyekyala kyombuuzizza. Yes, for lunaku batugamba bajja balitanga 16 lwe bakomawo fogwaffe bwe tuba tusazeewo okugendayo gwa kugenda bwe baba tebabatuwadde then tulabe ekirala ekiddako naye ng'okubeerawo kwaffe kujja kukola amakulu naddala senga tuwera 1M. Lindako malotereza wano waliwo agize ebyuma ne bicyankalanamu kamala okulaba ate ovuddeko buve kwoli yeebazibwe nnyo Yesu. Kakati Musumba ekyomwami oyo kyayogedde ekyo aba MP baffe okutegeka nakyo kiba kirungi kubanga e Masaka tulinayo bameka ba MP abe Masaka ababiri nga bagwa eddalu ababiri bagwa eddalu kati abaliyo okubanga nayo tiri ba foot soldier baayo tulinayo Kayemba Solo ate ekirungi ekiriyo Uganda tulinayo Sewungu tulinayo Namuga kati twagala abo nabo tulabe eggaali zaabwe tulina ne nani ne meya ne mukyalandi walana kati e Masaka waliwo abantu abasuka mu bukadde 5 ne Kanyike kati bwe bakola eggaali zaabwe n'ekirungi Lutaya yafa oba gyali Lutaya mulwadde ndowooza ayinza oba bamutunyugutako supu kati nze kyeŋŋamba nga bwe bategeka eggaali zaabwe okusitula ab'e Masaka abantu bonna buli omu gyali ekirungi ekiri e Uganda nti petrol station zonna zeriraaniganye eri mu maaso waliyo ezo zeriraanye zino zikola bwe ziti kati abazisula okumpi balina okuba nga beesiga mu ssaawa ng'etuuse obitandise ebyataata w'akazibwe
tata wakazi we yagambye embuno nedda oyo omusajja mulalu wano kazi we yali alayira tata wakazi we yali ludda waffe twalaba jjajja nga batugamba kazi we yakola ne jjajja mukazi watu munaku era kazi we munaku nnyo abadde ne jjajja tata yali ludda waavaayo kati wamma kyogereko jjajja mujjukire nga kazi we ng'alayira nga ali ne jjajja kakyala kanaku maama yamufaako kazi we n'akola ne jjajja kati oyo taata yavudde ludda wa anyway oyo kazi we tatutukooya nekirala pasita abantu yunifoomu kati ffe tuzirekera abo ab'ekibiina omuntu yenna akola efujjo mu yunifoomu yaffe ffe tumwekolereko watujja kumanya si waffe kale nyawo kati ababantu tutte tuzibalekere naye nekirala kyakugamba abantu kubanga nekirala kyembadde embuza tikikwataganye na mulamwa guno ffe tetulina komishona mu paalamenti ani atuula eri nga batemaatema ssente kubanga komishona aliyo talina gyalipootinga ate bakyamuyita waffe ate nga si waffe kati atuula eri n'ateesezaani ffe tetulinayo muntu owaffe baamugaanayo bo ne bateekayo owaabwe owaffe baamugaana kati bwe baba nga bayisa ebiteeso ng'oli yaliyo ate ng'alina n'ekibiina kye kati ffe batubalira ku kifo tukibalira luddawo ekyo fayini yabbajjako ntebe gwe sirika naye ng'enguudo z'omu Kampala ekirungi kye zirina ebintu byonna biri awo biriraaniganye bijja tugasa ng'essaawa etuuse naye nga aba yunifoomu tuzibalekere ffe tugende nga tetuzambadde era kyembadde ngamba bannaye lulinakwedde yali aleese eggaali okuva eri nga bajja ku nga 5 lwe twalina ekikwekweto kyanga 5 naye okulemesebwa okuziyisaawo kati bwe tebali mu yunifoomu baana bajja kusobola okutuuka gye balaga naye aba yunifoomu tebajja kutuuka ekyo kyo kyendowooza kale mami toyanziza nyawo andike n'abala bateese naye wamazaali gwenkya tumulinzi kale nyawo kale sokoli kale nyawo naawe gye baliko nyawo kale so kakati ffenna nga 16 tugwere Masaka naye ensonga yange egenderera Bakabaka omwaka wange nakayima Wakiso Wakiso yaffe egifuula dormant yalingamu omukazi we NRM Senninde wadde yawulikikanga mu bulungi oba mu bubi ku mawulire ne kati Wakiso yafa kanawulidde agamba nga bw'ayagala ekisanja ekyokubiri atulage awayagala ekisanja kyakubiri atulage amaanyi akunga abaana bonna bali mu Wakiso bagende e Masaka ate baga nti 16 tugendera 16 tekugenda nga 14 mpola esa obuveera bano bwetagisiza kati musetinga obuveera nga bukyalo ngenda obuveera mugende muzigala gimufune oyiro wa mumukadde mumugula abatawa wa peyi Masaka tugimaale bulungi ensonga ey'okubiri nina kye neebuuza Museveni bakadama bamukuba yabalemerako era mbwatukolere kampani eziri mu mateeka tezibadde mu mateeka ezibaddewo yabatereddewo ofiisi ey'enjawulo ey'okuyitiramu amagenda n'amadda olaba tukuba kampani ng'ekoze ensobi nga yenkana akalaka nasu tugikuba neggalawo kati tumulinze baziwandiise abakampani tubasaba muziwandiise tujja zikuba muziwanduukuleyo musaagane Kadaama mwe muziwandiise ez'amateeka twabagambe no gavumenti twagala Museveni atuwe lisiti gyatulaga mu mwaka gumu abaana bazizza Uganda nga bafunye obuzibu naffe ofiisi y'abakadama tumulage lisiti abaana betuze Uganda wadde nga bafu n'abalamu ne betujjanjaba ne betulabirira abaana baabwe twagala tuwe lisiti yalo katusiriwalireko bakadama bawe gavumenti ya Kadaama ereete olukalala lwaffe nti ono Kadaama twamununula mu kiyumba ne tumutuusa Uganda ne tumujjanjaba nakati tumulabira ne gavumenti naye eya Museveni yeyewaanayo etulage bakadama beka beetaasizza twamulekera ssente batema buli mwezi ssente zikola mulimu ki twazimulekera tuzoogerako yaalye buli ssente naye ekigambo Kadaama kijje mu kamwa ke ensonga endala ngenze kuba MP baffe
buli sector gye bayise mu parliament ogiwa okugigerekera omusolo oŋŋamba otya ndi sector yeetaaga obuwumbi 7 kyokka ateyingiza obukadde 2 nga tujagazaaki budget URA ekuŋŋaanya musolo ekugamba nti buli mwaka yeeyongera okuwa abawonsolo beeyongera mu bungi zibawa ziraga luddawa zikola mulimu ki baliko baziwe ate obukadde obulala ensonga y'obulambuzi Museveni era kutumbula bya bulambuzi mu Uganda nga naffe bannansi mutulemesa okulambula ebintu ebiri mu nsi yaffe ate tusikiriza abali ewala mumbale nga munnansi gyalina okuba ekyokulabirako ekisooka munnansi n'agenda okulambula ekintu n'omukali gwe omusolo gwabuwanana ate ng'oyagala tutunde kubanga omuntu wenga nekubisa ekifaananyi nga ngenza okulambula n'ekitimba abanfolowinga oba ajagala bajja kulabika kino kiruddawa naye n'abannansi mubalemeseza okulambula ensi yaabwe ate mwagala mugende mutumbula awalala tujja kikuba paka kuwulira bubi siba bulungi wamma amyuka katikiro waffe owokubiri kale nnyabo tweyanziza nnyabo Hello. Wanji. Kale sibulo je baliko. Naye munange ekintu kyogambye nti omukyalo oli babadde bamuyita ni Nakakande. Eri Nakakande muli wankwe. Nakandi. Pastor ekyo kisazizeemu ddala erinnya. Ye Nakandi. Teri Nakakande muli oli mutuufu Nakandi teri Nakakande muli wankwe. Erinnya teriribaamu muli wankwe mu nsi eno. Lwaki? Yeso. Erinnya teriribaamu muli wankwe mu nsi eno gwe kigende teribaayo muli wankwe gwe bayita Nakakande. Linnya lya nkizo nnyo likuva wa Katonda. Teribaayo muli wankwe wa mpisa mbi nga bamuyita Nakakande. Kinoonyerezeeko talibaayo kubanga ne mu Bwakabaka abo basawo Nakakande ali ayetuveeyo ekirala ekintu kyewayogeddeko kino nina ekintu kyeneebuuza nzirawo ne kimalako emirembe kubanga nze neewuunya jjajjange kyakula nnyo oyo okukeera enkya n'awansaleesale okugamba nti Besigye baba tebamututte mu kkooti za bulijjo okumujja mu kkooti z'amagye n'abawa n'ennaku n'ensaleesale n'ateekawo n'ekinaakolebwa naye nga mu butuufu jjajjange akimanyi bulungi waliwo abaana be baakwata bamazeeyo emyaka giwera ena nga bo tateekawo nsaleesale akantu ako kanumyamuko ku mutwe Yesu akola bulungi ekyokukyalira abantu baabwe n'okubalabirira Yesu mwebaza yeebale naye akantu ako kanumyamuko omutwe olulumiri lwoti omwana wa neighbor nga ababo tebaasuza enjala badde manyi osooka kuliisa beewuwo ne bakuta n'olyoka ogenda olabirira abaneighbor baasuze batya n'obaawuliriza ku ekyo ky'olina naye awo ndabawo nje buyita butali bwenkanya jjajjange Kyagulanyi tafudde eyo baana baasibwa era kino kyewagambe newanaateekewo nsaleesale akere ku makya giteekewo ffe we tuyimirirawo era nga bulijjo tujja twala ebigambo bye ng'era bulijjo bwe tubitwala ne bw'asirika obusirisi nga abalenzi bali eyo mu nkomye tugenda kuddamu kulonda baddemu batulondera batupakire eyo tunajjawo amaanyi agagenda okuddamu oteekawo embeera nga ye tateekawo nsaleesale kubanja be baateekayo ffe be tugenda okusangayo kubanga kiri automatic bagenda tugattayo ekyo tulirwedde okutugattayo naye tunajjawo amaanyi ng'abaatusookayo abamazeeyo emyaka mu kalulu kali bakyaliyo nakati tebanavaayo nga tataddeewo nsaleesale ekintu kyewagambye ekyokugenda e Masaka miliyoni namba ey'abantu abamu twatandise dde kigoberera naye naye tumwetaaga mu kintu kino kiri kyewagambye nti ali bize owuliriza buli lunaku kigambo ku kigambo buli kigambo kyoyogera nkino sitinga wagambye ali bize gwe wenyini pasita kyavudde mu kamwako mbu tusooke tumuleke tetugenda kumuleka omusota guli mu nnyumba ate ye taata omukulu mu nju tulina sooka kuwoggana taata nagamba genda oleeta omuggo tetugenda kumuleka yadde ali bize mu nsonga eno tetugenda muvaako pasita
ebintu bye yeetisse tubikutikkeko essaawa emu owulire aba ez'omumba weeraba ggwe soko ndeko malo tereza wano wamma tukuwulire bulungi tetukuwulira halo Sebo genda maaso nkulamusizanye Sebo nange Sebo nkwebaza emirimu gyotukolera gyoweereza nkwebaza obuweereza bonna bwokola amina Sebo nawe bale kubeerako kakati ensonga yange kubasibe tukuŋŋaane bulungi tugende e Masaka ng'ennaku z'omwezi 16 ensasage eno neevaawo tugitandikire Masaka etandikire Masaka n'abali mu bitundu byonna na regioni zonna ez'enjawulo zibe nga zeetegese abantu bonna beetegese buli omu wooli ensasage etandikire awo ekyokubiri nenkubiriza abakulembeze baffe abanuupu bakole ekiwandiiko ekibanja abasibe abalala bonna n'abatajja abalemera mu kooti z'amagye bajje bawozesebwe nga Besigye bawozesebwa bonna babateeke ku lunyiri bateekewo n'ennaku bwe balina okujjira bwe batalabikako eggwanga lyegugumye kuba abasibe babakwata n'omugundi mu kulonda ku byokwaggwa tebasalirwanga tebawoza bateekewo olunaku lwaseetinga olunaku bwe bagaana okujja mu kooti eggwanga liggwemu ensasagge ekirala mbadde nsaba abakulembeze baffe beegendereze be batwala be bayita okujja okuteera ku mativi ku YouTube okukibanana babeegendereze abantu bano abayita abakulembeze baffe okujja okuteesa tebaba bayita mu mutima mulungi nti baagala naye balina kyebaagala okukola abakulembeze baffe oba okubatega obutwa bwe batuula ebintu empaka ze babawa amapeni ge babawa obuzindaalo beegendereze abantu abo kuba bw'otumya NBS n'omukulu yalina nnyini yaweebwa katwa kaakati toyinza kumanya nti oba kamuweebwako NBS oba waka oba so abakulembeze baffe beebereremu nga nabo bwe batugamba twebereremu nabo bongere okwebereramu kuteesa kwange Sebo tweyanziza Sebo esimu evuga naye akuba simulaba sikulaba esimu nga nnyi hello Wanji hello nyawo Yesu yebaziwe Sebo Yesu yebaziwe nnyo nyawo Sebo nange kanteeseeko waliwo omuteesa avuddewo n'agamba nti nno taata waffe tafuddeeyo ku kintu ekiri mu nnyumba ng'afa ku birala nange wadde ogamba nti nno alina emirimu mingi ekyo kiba kyakwekwasa ddala abaana abali mu makomera abamaze ebbanga eddene nga ne bw'aba atambuddeko obutambuzi waliwo be bakwata ne babateeka mu makomera n'afa kwoli ow'ebbali n'atateekawo nsalesale twagala nsalesale nga kivudde mu kamwa ke kubanga ffenna bajja tuteeka mu makomera tetugaana naye ateekewo nsalesale nga luno olunaku lwe watuwadde naye akkaatirize ekigambo kya taata kijja kukola nnyo amakulu ebirala byonna abikola era tumanyi nti akola naye nga bwe yakola kiri era bwe tumwagala ku ky'abaana bano n'abakyala baabwe n'abaana baabwe kwegamba ne famire z'abantu abo bali mu makomera zigenda kuwulira era zitegeere nti yayongeddeko ekigambo tumwetaaga mu ngeri yonna yonna tolina bw'okola kintu nga taata tategedde era bino bwe tuba nga ddala bye twogera wano ku mukutu abiwulira obanga n'abamu abali eyo abali ku mugundi ku NUP bonna abakulira obukiiko nga bawulira ebintu bino bye twogera nga tetweyogeza bweyogeza kubanga waliwo okuba nga tudda wano ne tweyogeza ffekka nga bali bannaffe tebabiwulira ne bwe kiba nga babiwulira tubeegayiridde twetaaga omukulu wa Minisita Kyagulanyi Ssentamu ateeke eddoboozi lye ku ddoboozi n'eri abaana abo abali mu makomera naye bafamire zaabwe
kubanga nze mmanyi bayinza okuba nga nakyo tebakyogera bw'ate oba bakiraba nga kyakolebwa ku Besigye kaakati lwaki olowooza bo tebakyogera mu mitima gyabwe basirise busirisi nabo bagamba senga naffe atuteerawo nsaleesale kale tukirinze abantu ffenna tuli ready era abantu bagenda kubeera tugenda kutwala olunaku luno olw'abaana baffe lwe bagenda obbakomyawo ate ne baba tebabaleese nga Museveni yeekwasizza n'agamba abantu bano beetegese tetugenda baleeta ffe ku olwo tugenda kikola e Masaka ensi yonna etegeere nti abantu baffe tubeetaaga ate ne bw'aba abaleese kubanga ayinza okugamba beetegekedde luli olunaku katubaleete mangu ffe tujja kusigala nga olwo olunaku tuluteeze oba babaleese mangu wanje bajja baleeta 16 nanti kakati waliwo okugamba nti olw'okuba alaba pressure nga weeri nga tulutegese olunaku n'agamba tubaleete bifo okujjako nga bataddewo production warrant awo kiba kisaana nga waliwo ataddeyo production warrant n'abanga asazeeko ku nnaku kyesisuubira nti kiyinza okubeera ekyangu naye nga ffe luwuka style oba aliwa style Uganda yonna ekwata omuliro boda Uganda yonna era tusaba n'abakyala nze era neegayirira nnyo abakyala abo bannannyini bantu abo bali makomera bajje batandike okukaabako ku kitebe kyaffe bagambe nedda naffe tuteerewo olunaku osanga nabo bwe banaavaayo ne bakaabiraawo President waffe ajja kuteekawo naye olunaku naffe ateekeko eddoboozi ku lunaku lwaffe baveeyo tubeegayirira bannannyini bantu abo muveeyo kubanga ffe ne bwe tunaayogera bajjaga nti kasita aboogera tebalina wala okitegeera naye tubeegayirira bamaama b'abaana tubeegayirira bannange family member mujje ku kitebe mukaabe President ateekeko eddoboozi naffe abantu baffe babajjeyo mbeegayirira bannange oba mumpulira gye muli mwenna bannannyini famire ezo mujje ku kitebe mukaabe ateekeko eddoboozi kubanga ajja dditeekaka ali ku bantu baawuliriza era mmanya ajja kuwuliriza era nkusaba Mr. President bw'oba ompuliriza nkwegayiridde ndi ku maviivi njagala oteeka eddoboozi ku lunaku luno ensi yonna tukirinde ng'ambaga tukirinde nga bwe twali tukulinze ku kisaawe kale tulabe Museveni bw'ataate bantu baffe kyekyo bannange naye kabaka waffe mutumiddeko nnyo tweyanziza nnyo nnyabo Hello. Hello. Esimu zibadde ki? Amangeeraziwe nnyo ssebo. Amiina nnyo. Neeyanziza nnyo ssebo okuyitamu. Kati nze anti ennaku zino wiikisi kumpi 2 nfikka. Naye ansooka okwebaza bonna abateesa bambi neebaza n'abantu bonna abali mu struggle n'okugisabira kubaffe abanafu maviivi ge tukuuta. Namwe tubeebaza abakola omulimu. Kakati nze nalina ekiri waliwo omwami eyabuuza akansooke njogere ku kino kye wayogera luli nti gundi yagamba Bobi Wine okwasimula eyo nayo symptom wagenda n'ogaa nti ekirwadde ye Museveni nga nteesa mu buli ngeri yonna yonna ne bwe tuneezooba ne bwe tunayogera bitya ne bwe tunagamba ki ekirwadde ekyo nga tetukijjeeyo bakku tewali kigenda kukolebwa ebirala byonna symptom gundi ebirala byonna symptom ebirala byonna symptom eyo symptom eyo nga tevuddeewo tojja kuwona kirwadde kati omwami oli yagenda n'abuuza emabegako n'agamba nti nno kabaka naye oba ali mabega ekyo nze sagala na kukibuuza ate sikiddamu na ansa wabula kyekyo nga nsinziira kuki kati ffe abali eno twagala nnyo kabaka kituufu tumwagala kubanga era yali kabaka waffe naye we yatuuka nga bwe mukimanyi nti bawambirwa kakati we bamuwamba
muteekawo ne bajja kuba mwalabyeko nga bamutuuziza ne ku ntebe Namibia nga kifaananyi kye kiri ku ntebe kiri awo kyonna bakitadde mu kitebetebe naye nga kisoma ebintu ebitategeerekeka mujjukire bulungi bwe yavudde ye Namibia bwe yavaayo ani yamwaniriza ku kisaawe Mayiga ekyo tokizeemu naye bwe yamala omusajja oyo yatugamba atya ani Katikkiro oyo Mayiga atali Katikkiro nti gye njagala yonna kati nja kumutwalayo era nnyinza n'okumutta oba tubyerabidde oba nze ntotabiroote sijjukira kakati ku bino ngere ebyabaddewo kati ate kyenda bulaba na Uganda wadde nga banuupu baguze emisinde simayi ticket simayi t-shirt bonabona okwo kuweweeta mpisi kundi Bannayuganda yes nze ekiragiro kyange oba n'okutegeera okwange emisinde giziribwe waliwo omukyala yateesako emabega yeyo yenkola yokka eriwo bukye ku makya nga tewali n'omu ali mu kisaawe kya misinde naye ebyo nga twerera ejja nti kabaka gwe bagamba obugambi ebigambo najja atusanyusa kubanga mwe mugenda ne mugamba oba ne bagamba kubanga nze eddoboozi liri wano kati ewuwo lwe ŋŋamba olwaleero ndi kabaka aveeyo ayogere kabaka aveeyo wa kabaka lumbu yamulumye kutu kwakutukako dda kabaka kankulume kutu enamboole bakisaanyizaawo kabaka kankulume kutu wane wa mamerito mugerwa we yali atwala gundi eyo njerabidde ekira bakisenze bakimazeewo jeneti kabaka kankulume kutu muntu wawe gwe baluma kutu atawulira nyabo genda ku nsonga endala kakati kubanga nze kyeŋŋamba taata ssebo ebintu bino byonna bye tulimu bye twerumaluma tubiveemu symptom ne wetuneerumaluma ne wetunaakola ki omulundi guli nabagamba bakabenyo twagala tumulabe ne bamuleeta enambooli kyekyakyukako era olugira luti twagala tulabe omuntu waffe twagala tumulabe ne bamugjayo kyekikyukako kakati bw'abanga tali mabega waakyo sijja kumulumiriza naye nga yawambibwa talina kyayinza tuyamba obula Abaganda bweokuba babamanyi ti yebaakasabyo yebaakajanja okusinga bali ab'ebunyolo n'ab'ettoro n'abaawa kyova olabanga ye bamuleeta mu lujjudde nga bamaze n'okumubuulira by'anaatugamba abantu yesebo bulijjo mwoyo abeera ku ggwe naye nange yambuukidde kati omwoyo wa Mukama ali ku ggwe mwoyo wa Mukama ali ku nze tuve mu kwemoola tuve mu kukola biki yatugamba nti baatuwa ebintu baatudiza ebyaffe naye baatuwa biki byoya byanswa yakolawo ki oba atugamba ki atugambe awanike Bobwine wano yazzayo omusango n'agugjayo nga guganye ono Winnie Dalu ng'aganye ogusala teyagukomyawo mu bantu mukyamubanja kiki atazza musango muffe banyini nsi tumutuuzaako butuuza kutukulembera so si yiye atukulembere tutuuke gye tugenda naye atavaayo okugamba taata yogera bwogeza ekigambo nti Katikkiro mumaze tulyoke tumukole ekyo aliyogera ddi era omusuubira okwogera kana akasajja ne kaddaawo ne kalyoka kaleega obubako ku ngulu tera nja kugenda ndabawulira abantu bona buli byayogera mpulira nga nfuuguniga nga nfa leero njagala okugamba Mayiga nti ye mukozi wa Museveni tumumanyi era n'Obwakabaka ddala kituufu yabuwamba ye gy'abeera si yabuwamba ye Museveni ye yabuwamba ye bakozesa mukozesa era n'okutya atya okiraba kyova olaba nti olwamuwadde obukadde buli n'asaaniriza n'agamba era abannange ne bakuba abantu babiraba naye tebaagala na kuyogerako kubanga bafa nab'ennyiike kubanga beeraliikirira kakati nze ensonga yange eriku eti tuzingeko bino bakayanja kajjula baakalima akayanja akokoolaba nange nakakoolako ngamba nno wala nnyo neze mulife twazitemako tikye mugamba kakati ebintu we biba byagaana symptom ekuulikeyo
Tulete misumali musajja tubesige yaga nti yeye alina ekuula naye oba yamenyeka erinnya erimu nze simanyi. Ne bwe tuneererejjanga namwandu agaba eddagala. Simputomu nga tevuddeewo temusuubirayo kiramu. Era ebyo byonna tubizingeko kati leero nzize nga ndi mukaawu kubanga ebintu olaba bino byonna twetoolole tuddeno kyabazinga yadduse nti bamwagala gundi oli owettoolo bamugira ono kaboyo bagala kumuwasiza mukazi namunagaani simanyi waawa tukole bwe tuti symptom tuve ku birala byonna tutwalaganye omusajja naye ng'omusajja tavuddeewo ebyo muyiwa nsaano ku mazzi oba tuyiwa nsaano ku mazzi ebirala tubyerabire tubiveeko kubanga yeye musingi gwe gukoze ebyo byonna tuwulidde bingi bakatebe enzira ye emabega ku musajja oli kye yayogera amulangira Nakibinge Kimbugwe yagamba nti ne bwe muneekalakaasa mutya okujjako nga muzze ne tusinziira ne tutwala ekinene kyawanga yaddamu n'ayogera we mabegako obw'omwaka oguwedde namuwulyako n'agamba nti nabagamba ekinene kyawanga naawe kati okiraba kiringa kitengejja ku mazzi nti naye ffe tulina ekisumuluzo buli we kiri tekkubo liggale ffe tulina ekisumuluzo ekimuta akole ki agende katuli mu kumuweeweeta mu ngeri yonna tudde eno kabaka waffe tumwagala kabaka tumwagala namunagaani kiki kyatukoledde Nyabo siba omukyalo omu yabuuza bulungi Masimu wangi kale taata mukama akumpeere nnyo omukisa omunene naye awo wensibidde wensibidde olwaleero omwoyo mutukuvu amiina Bayibuli ega nti omwoyo wa nnabbi afugibwa nnabbi n'ekirabika tusodde kufuga mwoyo we kasooke nkujje kukosoka owummule bannaye busungu nga bungi kamala okutereeza wano bannaye mukazi ng'abadde mukawuzi kamala okutereeza wano wamma ebyuma bikyaganye wano ensi tekuwulira sina bwenjira emesegi ziri wano ziyikolera obwedde onfiirako okay genda maze kyonkusomo njene mpita pastor nkulamusiza nnyo munnange tusiima empeerezaayo n'omutima gw'otaddeyo n'okulemera ku nsonga tange twalime twaggwamu dda amaanyi naye kyokoze kikulu nnyo kati nja kukkaatiza ku nsonga z'abantu bonna abateesezza embeera Uganda gye tulimu evunaanyizibwa ku bantu babiri munansonyiwa okwogera ekintu kino kabaka waffe ne pulezidenti waffe singa kabaka waffe yavaayo n'akola eddoboozi singa Mayiga yavaako wano tetwandituuseewo nga we yakola obwangu n'akyusa olisa gundi katikkire gundi Dani Muliika obwangu obwo singa bwe yakozesa ne Katikkiro Mayiga n'avaako singa tetwandituuse ku kino ne pulezidenti waffe Kyagulanyi gwe tusinga okwagala ennyo singa naye avaayo ku ddoboozi ery'omuwanguka ery'amayisetementi pulezidenti omusajja yajja ne ku kkubo ne mugaana okujja twagala eddoboozi statement egende ku social media ye eteeka olunaku nga weyakola ku Besigye kyekituluma kyekyo ku Besigye kyekituluma ku Besigye awandike ku mukutu gwe nga weyakola ku Besigye ekyo tumwagala nnyo atubeezezza obulungi nnyo atulaze ekkubo naye kati yessaawo naffe tukolage ku kkubo kyalina okukola olw'okuba yatukola ku Besigye kyekyo ekibaluma kyekituluma bali abantu guli musaayi gwaffe bali abaana abali mu makomera musaayi gwaffe bavubuka bannaffe naffe tugenda kuddayo lwaki gye Besigye kati ali mu kooti y'abantu Machete yali aki yali yeesimbye ku ki yali agala bwa gavana bannange Museveni takyaswala alinga nakyayombegedde Promax ono gundi ine bantu omanyi omuntu okulama mu lubiri nga omukabaka taliimu ine bantu nakyoyomegedde Promax tebakyaswala ne kabaka yennyini ow'ebusoga tali mu Uganda tasobola kuwa statement bannange kyabazinga ati akyali mu ggwanga lwaki tayogera ebiriwo already taliiwo
kabaka waffe naye ayogere saanyi yali mu kaduukulu ng'ayogera ng'abanyi bagijja n'omutta mukomera naye Ssaabasajja kitayogerako nti bannange kigenda mu maaso ABCD kyabazinga asoose n'okuleka kyeyombekedde Promax amuleseeyo era sityo kyayogera kiki nnyo kati nno nkubiriza bannayuganda nga 16 ababaka baffe bonna abataalinye Masaka abatakolewo mbeera naffe nuupu tugaladaalika juwe kwekalakasa ku kitebe kwennyini bannayuganda akumata kumira mbeera pasita amina bannaye puroguramu y'olwaleero endaluseeko nze nange enfuuse ekkungu nange enfuuse ekkungu puroguramu ennemye halo yebaleko ssebo kale ssebo nawe gyebaleko ssebo kale ssebo kakati mbadde mpulira omukyalo oyo avuddeko ng'ate naye bambi mutuufu kubanga kabaka talina ngeri kijajja n'atunnyonnyola nti ebintu bino takola ki tebimukwatako kubanga ye leader wa institution eyo katonda watugambye wano mbu katonda ye Ssaabakabaka n'ayawulizaako bano ku bwakabaka bwabwe biki ekyo ssebo nekimufuula kabaka wa kati kati kabaka naye kyayagala otugamba nti naye yayawulizaako mayiga ku bwakabaka bwe simanyi kubanga osobola okungamba nti kabaka bino byonna ebigenda mu Buganda tabimanyi abaganda abagobebwa ku ttaka ye gundi Katikkiro we gwe appointinga ye yamuleeta n'amu appointinga n'atandika okukola emivuyo mbu kyapa mu ngalo biki atunza amataka ga Buganda eryekkunje nze newunya n'okwewunya nze ngamba n'eryekkunje kabaka ayinza okuba naye afunako percentage ye nga bino ebintu byonna yabiriidinga kubanga tavangayo n'ayogera ku kintu kya Buganda ebyo byonna ebyamayiga okujja n'akola ebintu ebyo byonna yali azzeeko ddi n'avumirira mayiga puroguramu bw'eba ekulaluseeko okola otya okugikontrolinga obulungi puroguramu tekulaluseeko naye ekyo kyekituufu nze anyway abaganda that's the feeling they are getting, that's the truth ye feeling yetufuna n'ekirala bambi ASP mwebale kujja naye okusinga his excellency gwe ne Lumbuye kubanga bannange nagenze nenvizitingako ono omukyala mu kaboxi kweno sekretariat gye watuwadde ono ani ono gwe baleeta mbu ba Museveni gwe bagala okuleeta mbu yesimbewo yani oyo musiru ani Winikiza nagenze ne mukyalirako kati munnaye wagenze okulaba nga azijjeyo n'ebiwandiiko ebya bino mbu emisango gye baloopa mu ICC neŋŋamba bannaye omukyala abadde atulidde ebintu bino simanyi okumala emyaka emeka nga tugamba ye ICC yatulyamu olukwe lwaki ebintu by'ekaseese teyabigundi kumbe ebipapula abituulidde tabitulaganga gundi walaba omusango gwe baloopa ssebo bagamba war crimes kyayagala otugamba nti omusingasinga balina emmundu nga bali mu lutalo ne gundi ne gavumenti ya Uganda ASP omusinga balina emmundu baali balwanagana ne gavumenti ya Uganda ogundi omusinga teyalina byakulwanyisa anti kati bagamba war crimes which means nti side bbiri zirwanagana bali ne bakola ebikolobero ebikola ki ku bantu bannansi ebipapula biri luddawa genda ku mutimbagano gwe yabipostinze buli basebo omukyala yapostinze ebintu ebyo nga omusango gwe baloopa war crimes kati toza abantu mwekasese mwategedde nti omuwala wamwe yabalyamu olukwe kubanga nange omuntu like a simplistic I can tell that those are not war crimes abantu bali tebalwanagana between each other okitegeera bali bagenda bugwenzi ne balumba it's a crime against humanity naye baloopa war crimes ate abasoma abatusinga okusoma naye bannange tula fake opposition kyetukoze mu Uganda bane abantu bonna basala kusalibwako mitwe nga gavumenti empyeze neyanza nnyo ASP kale sewa soko ndeko malutereza wano ensi tekuwulira soko ndeko nkujje mu Kamoli nsoke nkuteeke wano mu lujjudde kale genda maaso kale sewa kati ensi ekuwulira mpulira ensewo
Sebo webale kuweereza ggwanga sebo. Amina sebo. Nawe webale kubeerayo. Kale mukadde wa. Kakati ensonga yange ey'abaana abali mu makomera. Pasita ennaku zino watandikawo ekyokulabisa kooti naye sinawulirayo kulumba kutuufu kulumba kooti. Bandigitadde ku kakaliriro nabo bakijjemu omusera. Ekyokubiri abantu ekyokubiri ogamba okugenda nga 16 era waliwo omukyala akigeddeko awo emabega nti tetulinda 16 tusuule zi ambushi buli katawuni tugende nga tusuula zi ambushi 16 genda otuuka nga ambushi ziweze ku buli luguudo lwonna. Kati aho bagenda okwegira mbu ate simanyi omulamuzi talabise simanyi agenze kuziika mujja wa maama we simanyi bikoze bitya nga buli kibuga kyonna kirimu ambushi. Eggaali zo kyemanyi zakolebwa kuba tewali ajemera kiragiro kya mukulembeze. Ekiteeso kye libatteeka. Libatteeka. Kati ekyokubiri era ku bakulembeze baffe be tulina ng'oggyeko omukulembeze ne sekuletariat bwe baba nga ba MP baffe be tulina bakkiriza nti His Excellency ye pulezidenti waabwe ng'abaana abali eka be bakuumi b'omukulembeze gwe bakkiririzaamu. Ekikwata ku mukulembeze kiba kikutte ku buli muntu yenna basitukiremu nga be tulina ba MPs n'abakulembeze abalala ku madaala amalala ge tulina kansala baani balage nti nno bali mu kutaasa mukama waabwe kuba eri security ekuuma mukulu. Naye kati batulaga nti ate munaye tekibakwatako nno balina okusituka kuba eri security ya president baveeyo batulage nti bali wamu n'omukulembeze gwe bakkiririzaamu nga balinnya ddala baweza Kyagulanyi oye Kyagulanyi oye twagala security ye ekomewo. Kakati ekirala kangeze ke nazudde mu wiiki nga bw'ogaa nti nseewo akantu akalala. Pasita kati gundi yewulirwa abantu njagala ogende ku Google oveeyo obuulire abantu owandiikemu erinnya Robert bakubuulire amakulu g'erinnya Robert abantu abatannaba kukkiriza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu obabuulire amakulu g'erinnya Robert kye gategeeza abakyalimu akakunkuna nabo baveeyo bw'omaliriza owandiike Ssentamu kuba nabyo bajja kubuulira amakulu. Genda ng'obitunnyonnyodde wano genda ng'obitunnyonnyodde tugende obinoonye eri nga wamaze dde obitubuulira. Erinnya Robert kanyonyoleko ekitonotono kuba obudde erinnya Robert linnya lyatandikira mu Germany naye ng'amakulu kitegeeza omuntu ali bright ali fame ate nga mukulembeze. Erinnya Robert kitegeeza twafuna omukulembeze omutuufu ali bright. Erinnya Ssentamu ku Google nayo bakulaga nti nalyo linnya likulembeze aba muntu mukulembeze. Google kati awe yajja Google yajjawo ekigambo Ssentamu kwenakoze eyanziza ssebo kale mukadde wange. Hallo naye tetusobola kufunayo ku muntu ayogera olulimi olulala wangi pasita webale kuweereza taata. Kale nnyabo kale ssebo kaakati nze mbuuza Mayiga olaba yasobola okuwaayo mukama we mu refugee camp tasobola kutugamba nti Buganda tesobola genda Tanganyika waba yasobola okuwaayo omukulu eyamukwasa Ddamula n'amutwala ew'omuntu omutemu. Era Mayiga ffe ng'Abaganda tukubuuza Ssaabasajja Kabaka akulira Buganda ki kati essaawa zino ali mu North Central oba mu South Central? Bannange Buganda bagikomezaawo ku maapu mutemumaliriza bintu temumaliriza lutalo mwemulwana temumala. Bannange pasita nedda pasita olaba n'ebirango byennyini bwe baba basoma ebirango mukwano babyawula Buganda North Buganda South. Ebirango bitya
ebirango ku CBS pastor ne bagamba nti jabuliriza kwe basoma nti Buganda North basoma amawulire ago nga bagawulamu pastor oyo omusajja ali mu kwewunza pastor baba bagikomyawo nga batukomezaawo kigambo katugumire ku ekyo naye nga Mayiga ali mu kwewunza pastor ensonga endala ey'abaana baffe abasiba bali mu makomera ekyamazima Museveni ye takyaswala wabula aswaza buswaza omusajja oyo abantu ne bwe baba n'abangi abantu abaana abo jjukiramu babatwala abaana abo bakubibwa obutwa era bavaayo nga tebali kyekimu nga Sseggirinya bwe baamukola naye tusaba abakulembeze baffe ab'ekibiina kyaffe bonna buli ku mutendera gwonna bave bagatte eddoboozi kubanga pasita mwenga mmwe bwe mugeera muwa eddoboozi tubategeera naye tetumanyi oba abakulembeze bo basobola okubategeera kuba abatuula eri bagamba bali ku social media mweyogeza kuba pasita okitegeera ekintu ekyo batuula eyo ku butebe bwabwe ne beeyogeza ebitakwatagana naye senga abakulembeze baffe ab'ekibiina kyaffe ekya NUP senga nabo bagatta eddoboozi ku ddoboozi lyaffe mmwe abakulu nabo ne babaawo embeera gye bateekawo ne bagamba abaana baffe baba tebavuddeeyo mu bbanga bweri tetugenda kukola kino kubanga kisoboka naye mmwe bwe mwogera ekimala kiba kimala pasita abaana baliyo eyo mu makomera tebaliyo kuba nti baali balina kye banoonya babeesimbye oba baagala kulya ssente tebalina kye bafunamu ne bazadde baabwe tebalina kye bafunamu ku bazadde baabwe babeera eri ku buneke nga baba batiisatiisa naye nga ababaka bo bali eri balya musimbi gutokomoka singa nabo bagatta eddoboozi ku ddoboozi lyammwe ku ddoboozi ly'abantu abantu abo ne babeera nga bakola ki kubanga olaba pasita bantu bagamba nti abantu basobola kujja naye omuntu bw'awulira nti omubaka wange gundi agambye kino pulezidenti waffe avuddeyo nga bwe baavaayo ku Besigye ate nga Besigye yali ku kateeka waabwe oli ttiimu ya Museveni naye omukulembeze bwe yavaayo n'ateekawo embeera n'agamba mbawadde essaawa bweziti era bamuleeta ne bamugja mu kooti masho ng'ate ye yali agwana n'okubeera nayo kubanga yakonda magi naye bano abaana abaliyo ababonaabona tebalina webakola ki we balina kubeera mu eyo embeera naye ye ne bwe yandibaddeyo emyaka n'emyaka kyali kimusanvu naye yasiiba busiiba njala wiiki mate teyasiiba wiikisi bbiri era n'agaanibwa okuleeta mu kooti kwekalakaasa kati omukule wava agamba nanga ekimala mujukire bagamba nti abaana abafunda mu ssente kati bw'asirika nga wangi kati omukulembeze waffe bw'avaayo n'asirika obusirisi ku baana abaana wadde ali bize tetuganye ali bize era tetwagala kumulaba mu kamwa naye tusaba busabi bw'avaayo ku Besigye ku baana abaana n'atateekawo mbeera ng'ate abali mu buyinza baavaayo ne bagamba nti abafunamu ssente tolaba nti pasita wabaawo ekintu ekibalowooza nti kirabika abaleseyo taboogerako nga ku Besigye yayogera ne kwona ayogere ye n'awaatula butuuzi wali n'agamba abaana baffe bateebwe tebasango mu bbanga bwe riti eddoboozi lye ne lifuluma kuba abaana abo baliyo mu kutulugunyizibwa ate nga tebalina misango bannanga abantu banaakomawa okubonaabonyezebwa mu eyo embeera pasita beera bulungi kale nnyabo kyekiri ku youtube wanendaga kweri YouTube pasita teriiko netiwaaka teri kamala okulaba wano youtube bannange
YouTube mukomyewo. Halo sebo inda ko wano malo kukutekako. Kamalo kutekako wano gundi. Wanji sebo